abantu nga bawayiriza, abantu nga bakonjera, abantu nga bansabiranga essaala embi ab'emitima emibi, naye mubalaze ndi omubaka waali. Lwaniridde enfuga eya ssemateeka mu ggwanga Uganda kubanga kyemwantuma okukola sikikoze. Basaba ne bannyabo lwaniridde embeera y'obutalyanguzi mu bitundu byaffe byonna ne mu ggwanga lyonna sikikoze. Machinde wano wae, Luafu wae, Machinde tu wae, Busiga wae, Kampala wae, Uganda wae, Kyagulanyi wae, Alani Sewanya wae, Elias Lukwago wae, Sebagala wae, Kevin Namakula wae, Mulamata wae, Sawamasa wae, Mayabu wae, Namukasa wae, Elias Ngonda wae. Basaba ne bannyabo bampitala ni Sewanya n'omusajja wa bwino. Njagala okubeebaza mwenna mikwano gyange olw'okujja ne munkulisaayo nga nva okwewandiisa okuddamu okubeera omubaka wa paalamenti w'ekitundu ekya Makindye West. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwekubireko mu ngalo. Basaba ne bannyabo nyongera okwebaza ate mwenna ababadde naffe okuva gye tuvudde paka we tutuuse wano, nammwe mwekubireko mu ngalo. Nsanyuse nnyo okubalaba kubanga ebibadde byogerwa mubisanguddewo. Abantu nga bayogera, abantu nga bawayiriza, abantu nga bakonjera, abantu nga bansabiranga essaala embi ab'emitima emibi, naye mubalaze ndi omubaka waali. Ndi omubaka ki? Kino kye mukoze wano olwaleero bangi bakitidde ne beekweka bwekwesi mu mawoteeri ne balyamu kyamisana nga bava kwewandiisa nga tebaagala kwepima ku lupimo. Nali wano baseba ne bannyabo emabegako awo nga tuli wano ku mikolo egimu ne mbaako omuntu omu gwe ntegeeza mwannyinaze bamuyita Nalwewuuba wali wazaalwa. Ne mutegeeza nti engatto zino z'oyagala okulinnyammu zalinnyibwamu nsambu big size, ne zirinyibwamu Kyanjo big size, ate ne zirinyibwamu Alani Sewanya na biggest size double 3XL. Olwaleero bakitegedde. Basaba ne bannyabo njagala okubategeeza nti Makindye West omubaka waali. Nazaalwa Kibuye, omwami n'omukyala Sendawula ab'Ekibuye mubamanyi, era tubadde nabo mu kwewandiisa wali. N'ekigendero ekyokulaba nga ekitundu kyange ky'e Makindye kifuna obuweereza obulungi. Mukama Katonda saamanya nti nze ngenda okubeera omubaka wa paalamenti ow'okusatu owa Makindye West. Naye Mukama Katonda yannyamba n'ampa amaanyi ne nsobola okufuuka. Nasooka kubeera kansala wammwe
era wakati mutabaswaza n'okkolera bye mwali mulowooza bye nnina okukola ebyokuyimirira ku mazima n'obwenkanya ebyokulwaniriza enguzi ebyokulwanira ettaka ly'abantu ebyokulwanisa ababbi ebyokulwanisa buli kimu emisolo emingi n'ebirala mwasalawo munnonde embeera omubaka muwa paalamenti siina gwe nawawadde 10 nali muto nnyo emyaka 24 naye ne musalawo kuneesiga era bwesigwa bwammwe bassebo ne bannyabo Lord Mayor abadde wano n'akakasa nti siwusudde bano abasajja tebasaya kweriiranya bantu banziro bakuumye erinnya lyabwe naye olaba atta akaseera n'agamba kangende Makindye kulwalanise Wanyana njogereko eri abantu kitegeeza ndi wambala ndi mubaka wa ddala ndi musajja mutuufu basabo ne bannyabo mpise mu bizibu bingi ku lwa Makindye West olw'ensonga mbadde nnemera ku nsonga buli kaseera nga bw'ogamba nti abantu bajja kutakaŋŋaana nti nedda nga bw'ogamba nti kwata enguzi osalewo mu bukyamu nga bannange abamu bwe badde basalawo sikkiriza era nsalawo kituufu ku lwammwe bannamakindye West abatudde wano erukuli kigenda kuba kya bulyaza amaanyi abasabo ne bannyabo omukama katonda ono agenda kulaba bannamakindye West emitima gyammwe bwe munanvaamu ne mundekera empologoma ya Yoweri Kaguta Museveni dictator endye kubanga namwe mujja kuba munvudde mbasebo ne bannyabo banyebonye ku lwa Makindye nze sabba salya nguzi sakwata mwana naye olw'okwogera amazima buli kaseera n'ensonga mu kabina k'empologoma n'akwata n'ansiba mu kkomera kwotuuka kwagala kunzita basabo ne bannyabo bwe mutansasuza kalulu kammwe mujja kuba munkoze bubi Uganda etunuulidde Makindye West bwe tubanga bya ddala tulwanira nkyukakyuka abasajja abagikulembedde mu Kampala ne Uganda yonna lwaki omuvaamu nti mube abantu bakyusiza ebibiina ne bakwata ekkubo ne beegatta ku Museveni ne bakolagana ne gavumenti eno mu ngeri ey'amankwetu ne batunda ebintu by'abantu ne bawayiriza bannaabwe naye alanise Wanyana emyaka 15 etaano gya bwakansala na gino gye mbadde omubaka wa paalamenti wakati mu kutuluguzizibwa sikyusangako lulimi bwe nayogera nga ntandika bye njogera ne leero basebo ne bannyabo buli omwaka kase gy'omubaka waali era nebaza basebo ne bannyabo erimwe mwenna buli awulira nti musajja n'omukyala abali rodde okulwanira enteekateeka ey'obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya obutalimu nguzi wadde obubbi wadde okuwayiriza asituke kawanike omukono oba n'olusansa nawe luwanike situkako tunulira neibawo oyo yatayagala nkyukakyuka oyo yatayagala nkyukakyuka oyo yatayagala nkyukakyuka kyekyalanise Wanyana kyandi zijjukira bulungi waliwo omukyala awo ku nnyumba ezo ng'ayagala okubba kino kyennyini ekisaawe nga ndi mubaka nagamba nedda nnyabo tegenda twala ttaka eririko ekisaawe kyaffe ky'omupiira abavubuka bwe bazanyira wano wennyini we tuli nalwanirirawo nga ndi mubaka wa paalamenti basaba ne bannyabo lwaniridde enfuga eya ssemateeka mu ggwanga Uganda kubanga kyemwantuma okukola sikikoze basaba ne bannyabo nwaniridde embeera ey'obutalya nguzi mu bitundu byaffe byonna ne mu ggwanga yonna sikikoze ne kaakati wadde nga waliwo abanvuganya teri ayinza kuyimirira wano n'agamba y'ensonga lwaki eno nvuganya alanise Wanyana wabula oli bw'abanga azzeeko wano okwogera asobola okwogera akabonero nankani ye kwakoma tasobola gamba tize nasimbyewo kubanga omubaka aliko mubbi mufere alyenguzi mutemu muyaye tasobola kyogera kubanga naye aba akimanye mu mutima gwe yensonga lwaki abamu banziruka omwaka gumwe emabega waliwo abali mu leesi eno ne badduka era n'abamu baali badduse ne babakako eddagala balimire lwampaka wadde nga likola ki n'omugamba ojja ddimira nno ate wookako omwana okumumiza empeka ekaawa agisasema era
Makindye West batandise dojisa sema batya jisa sema luno olutalo tulimu si lwakusaagasaaga lwakusiba buwaguwa bwangato lwakufunyako webiti masaati lwakusamba basajja tteke lwakubuuka myala lwakusonga mu bantu n'omugamba gwe va mu maaso. Kakati bannange atasobola kwesongamu naye neyeetya anasonga ani muntu bamutye. Abagagga mbalwanisiza bassebo ne bannyawo. Ettaka ly'abantu ery'amasomero byonna mbirwaniridde. Ab'Ekibuye munkakasa essomero lyammwe Katwe Matters nalirwanirira lino likyali olisomesa abaana bammwe. Wadde nga kye nafunamu ng'ekizibu bwe bankwata ne bansiba mu kkomera ate abagagga abaali agala oddibba babbako akatundutundu ku ttaka ne bazimbawo kalina. Nagenda okuva mu kkomera mu ga Katonda mu ggulu nga ddiiro ekutuse ng'ewedde nga bagikutulira abamu ku bakulembeze be babadde bakulembera ebitundu bino eby'Amakindye. Naye mbakakasa nti wadde bazimbawo tebinnaggwa era empapula zange mu kooti zaatuuka dda. Nina okubalemesa okuteekawo amaduuka ago ge bateekawo ssaawa yonna mubategeeza abaawo Ekibuye nti omubaka waali era ajja agenda kulemesa okutwala ekizimbe kirina okuddayo mu linnya ly'essomero. Basaba ne banyaawo njagala okubategeeza nze mbadde musajja mwesimbu gye muli era ebimu ku bitwawukanya ne bannange kwe kubakomako ku bubbi. Banaye najja mu bantu nga bwe nzizewo ne mbagamba nti Ssebaggala ono Haruna tumwesiga abeere mmeeya. Bwe gutyo bwe najja mu 2016 nga nina omusajja mukulu okusinga n'ekitange kumba alina ebizibu biyitirivu okusinga n'ebyaffe ffenna nga simanyi naye mbagamba mulonde ku bwa mmeeya. Omusajja ayinza okugezaako n'akola kino n'akola kino. Ekyaddamu kunswaza okwagala osasula abantu beerukulyawo ku kkubo waliwo emirerembe miyitirivu era kyekimu ku nsonga ezaatwawula ne munnange oyo nga mugamba sente KCCA twazigiwadde mu palamenti gw'omenyera kisaakaate gw'otwalira poloti ye gw'omenyera ennyumba musasule nga bwe basasula ettaka ly'omukyalo. Mu kyalo yiika egula $22 ku 17 naye mu kibuga fuuti 15 zigula obukadde 10 wano erukuli. Kati waki owa 10 toyagala musasula n'olowooza nti yajja kuba musanyufu nga gwe mukulembeze. Awo we watandikira obubbi bwe ne mugamba nze sikolagana na babbi bano obubbi bwo mbe n'amazima gange abantu b'e Makindye bali nsiima. Ye mugazigazi najuzi yali eyo wansi Ekibuye ng'alina abantu nga 40 Bulaale yalimu abantu nga 4 n'ayogera n'agamba nze nali musajja mugezigezi muyayeyaye namala n'embuuka n'essama n'engwa eri mu Makindye East. Makindye East yeetaaga ababbi nayo nja genda mbibagambe nga bwe yatyo bigamba aba wano neeri bajja bitegeera. Tugulubye n'ababbi basaba ne banyabo abeerukulimu abali wano. Mu mwaka gwa 2011 twalonda abakulembeze abagenda tukiikira mu Kampala Capital City Authority. Nange nali omu ku bo ne nnyingira mu KCCA n'ensanga bambi byannyinaze nga byebitiggula n'ogaba nange singa kyeyebitiggula bwe bwongo. Era nasanyuka ne ngamba nti wabanga bwafaanana bw'agenda okulowooza Makindye egenda kuba jju. Wayita bbanga nga baleeta obunyeebwanyeebwa mu KCC nga bagamba buli kansala akkiriza gavumenti kino kyegamba nti Lord Mayor abonyaabonyezza Museveni ne banne tumuggyeko obwa meeya tusigazeewo ebikojogo. Teeka mukono wano ofune $10,000 ezambagirawo nga buli kikapu kya ssente kiriko erinnya. Kwaliko Alan Sewanyana wali ne kubaako Zahara Luyika wano ne kubeerako mu Kigonya wano Kidandala Sulaimaani wano Nakuya Aida wano. Naye ne mbagamba ekiriko nze wakiri bakyongeremu nnyinaze nze naye nze abantu b'e Makindye West wenzaalwa wensula
sisobola kubalya mulukwe. Naine emyaka 22 kumani wadde mwabakuze ayinza okugana emiliyoni 10 nga ziri wali just kuwaayo bubi bantu ate nga tebafudde gwe ne weeyongerayo. Ani kumwe? Naye nze nakikola basaba ne banyawo. Era nengenda maaso n'okulaba nga ate wadde sente sizifunye nabo tebajja kufuna kye baagala wadde sente bazifunye. Era nalwana paka neninya ku mmeeza nentegeeza nti omulodi waali. Kati Makindye West kugenda kuba kusalawo kwammwe ate kw'amaanyi okusalawo wakati w'ababbi nanga atali mubbi. Awo nja kutegeera nti Makindye West mwagalira ddala ababbi abakumpanya abatalina mazima abatalina bwenkanya. Basaba ne banyawo ku kyendabye mu kkubo wali nga tuva ensambi okutuuka wano n'obukumpanya bwe tebugenda kola abantu bagamba omubaka waali. Era butambudde nabo ekyo mukikakasa. Tewali nsonga lwaki Makindye West ekyusa omubaka. Omubaka w'ensonga ateesa mu palamenti alwanisa obwannakyemalira alwanidde eddembe ly'obuntu alwanidde ettaka ly'abantu agaana omusolo omubi ajjawo enguzi olw'omusangawa. Waliwo abantu booteresa ebbaasa nga mukama wange wabagambye wano nti waliwo bootasobola kuteresa bbaasa nti n'okwata DRFOM yo nga yegenda otuyamba ofuna obukulembeze bw'eggwanga n'ogiwa omuntu omu nti genda ogikwate ogitwalire byabakama omugambe ti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde e Makindye n'obululu emitwalo 17 Museveni waayike Kawalaata afunye obululu emitwalo 2 nga bwe bululu bwokka obugenda obuwanguzi obwa pulezidenti ne bamuyita ne bamuwa biliyoni emu yokka bweti mu agiwaayo DRFOM n'agamba Makindye West awanyiwaawo. Munkole kye munkola. Omuntu omu yankanulira amaaso nga mugamba nga weeyisa bulala. Eno singa yempisa mwe twakulizibwa. N'akanula amaaso n'agundi gwe tombuulira abantu baffe bakyukakyuka. Ne mugamba kale wadde bakyuka naye tukole ekituufu. N'agaana okukola ekituufu. Leero lwategedde lwagenda otegeera nti ne ku mulundi guli yalina okukola ekituufu bw'aba yalina ebirowoozo by'okukiikirira Makindye West mu palamenti y'eggwanga. Era basaba ne banyawo njagala okubategeeza nti nze okujja kwange nzijidde ku maanyi gammwe abantu. Singa mbadde mubi temwalize wano temwali kindize lugendo temwali mperekedde temwali nkubidde enduulu temwali mpadde mikono temwali nsembye kwesimbawo. Naye kabonero akalaga mu kalulu kano ke tulimu aka protest vote nti ebyasaliddwawo abakulembeze mu kibiina kyange mwabiganya ab'e Makindye West. Bwe tuba tulwanisa obwenkanya nga ddala tulwanira bwenkanya tulina kusalangawo ebintu mu bwenkanya. Oba oli alina ssente oba talina. Tuli ku ntalo olugazi basebo ne banyawo. Saagala mulwerabire. Tugezaako okulaba nga tufuna obukulembeze obukyusa emirembe. Era ffe ab'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform twaleese Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe teri yamuvuganya n'okwezi. Naye nga bwe tugezaako okukyusa eggwanga n'okuleeta obukulembeze obutuufu n'ebifo ebituufu tujja kuteekawo bakulembeze batuufu. Era mbasaba obuwagizi bamwe basaba ne banyawo mu lugendo luno lwentandise okufeffetta obuwagizi mu bitundu eby'enjawulo. Leero tuli Lukuli, olwo tujja kubeera Salaama, tujja genda e Katwe, tujja genda e Buziga, tugende e Kibuye nga tutegeeza abantu nti omubaka waali. Era bizinesi tugenda gikuba abantu mu maaso. Ffe baalani tuli byamaguzi ebitali faaji. Tuwaanibwa era tutundika.
era totya kubeerayo kwogera kola ni Ssewanyana ebirungi byabadde mu Makindye West. Baseba ne bannyabo njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebali eddala okujja wano naye abeerukuli njagala okubategeeza nga mmaliriza abakulembeze baffe bano betutambudde nabo omuli kansala Namakula Kevin tugenda tutambulanga naye tubayo tutambulanga naye nze mbeera nnyo ku bantu ab'amazima n'obwenkanya omukyalo ono simuwuliddeeko nkolobozo yonna mu kitundu kino ekyerukuli era mbadde mumativu n'obuweereza bwe yensonga lwaki namugambye jangu weesimbewo wadde nga ekibiina kyo kyagezezzaako okwebalama ffe tumanye obukulembeze bwo bw'osobola okukola mu Makindye mu Lukuli. Omukyalo ono Mulamata abadde na minisita Mulamba wali kugombolola naye olw'okubanga mubeera mu kintu kidogo mu bintu ebimu yensonga lwaki omulaba nti agidde ku rediyo naye obuweereza bwe mu Makindye nze ng'azaalwa e Makindye n'ensula e Makindye mu butuufu mpulira nga bulungi okusobola osigala nga atuweereza. Waliwo omwami ono Julius Owamaaso abakiikiridde emirundi egi ebiri simuwuliddeemu buzibu bw'amaanyi nnyo wadde n'akatini bwe kati awagidde ttiimu yaffe neya Lukuli ebbanga lyonna era enkulaakulana nnyingi omuli n'ekkubo erya Lukuli yagezangako okumpabula ng'omubaka eddoboozi ne ndituusa era muse mujjidde kawaweevu abatuuse wano olwaleero lwa musajja ono Julius Owamaaso kansala Mwami Elias Nganda aliwa omusajja ono kyamutwalira ebbanga eddene okutegeera kikyendi naye we yakitegeera yagamba omubaka waali kubanga gwe wa nsonga yakiikirira w'ensula era simufunyeemu buzibu wadde n'akatini n'akamu. Basaba bannakirombe Makindye wano mumukkiririzeemu tutambule naye tuweereze abantu baffe mu kisanja ekijja. Basaba ne bannyawo njagala okubeebaza bampitala ni Ssewanyana omusajja owa bwino nga bulijjo Omukama Katonda abakuume. People power, our power. Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale nnyo mwebali eddala tusinkane omulundi okuddako mwebale nnyo mwebali eddala.